Kadama TV waliwo Kadama ayagala okubeera ng'amuwa oba nga tumuwa ku magezi. Amagezi g'ayagala okumuwa ga muganda we agenda okubeera ng'amalawo contract ye mu December. Agamba nti no contract ye bw'eggwaako baboosi be bagamba nti alina okubeera nga bw'addayo e Uganda akomawo. Condition gye bataddewo ng'ono bwe mugenda omuwuliriza muganda we agamba nti bagenda kusigaza passport ye ye Uganda. Bwe basigaza passport ye Uganda then bo bamukolere passport ye Saudi mbu agendereko e Uganda. Kati ayagala kubuuza ekintu ekyo kiri kitya? Nze ekintu kya passport kino sijja balimba, simanyi nti omuntu Kadama asobola okufuna passport ye Buwarabu, naye tusobola okubaganya ebirowoozo nammwe ne mubeera ng'oyinza okwesanga nga waliwo gwe baali bakikoledde oba gw'omanyi gwe baali bakikoledde. Nze mbadde mmanyi passport yonna efuna muntu oba efunibwa muntu mutuuze mu nsi eyo. Mbadde simanyi nti Kadama asobola okufuna passport ye Saudi n'agenda e Uganda n'akomawo, ekyo sikimanyiiko. Naye musobola otuwabula oli ayinza okuba n'agamba kisoboka. Nze sikimanyi kisoboka, mmanyi nti passport yonna efunibwa muntu munnansi ng'ate oyise mu process. Whether baakuzaalirayo oli munnansi wennyininyini oba obutuuze nga obuguze. Ne endala ng'eyo sigimanyi nti boosi asobola okugamba nti nkufunidde passport ye Saudi genda okomewo. Bwe kitaba kyekyo nga nammwe mulowooza nti si bwe kiri bwe kiri, nti kirabika amulimba oba tekisoboka, nze ngamba boosi alabika ayagala kukakasiza ddala kulimba Kadama ono paka last, okulabira ddala nti Kadama ky'ayogera kituufu ng'amukangakanga. Naye ng'ekyo mbadde sikimanyi, naye musobola otuwabula tomanya. Manyi bagamba amagezi gakuweebwa muno, oyinza okwesanga nga ate muyinza nammwe mumanyi bye tamanyi. Katuwulize sisita we yennyini nga yeeyogerera ku nsonga eno eya muganda we ayagala okuddayo naye nga wakyaliwo obuzibuzibu. Halunya bulungi Kadama TV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yebaliko Mr. Kadama TV bamugamba ki? Mami Kadama TV n'ekikuzi kinyogaako. Sista wange yambuuza nga yagala mmwe ku magezi naye sibimanyi nze. Kati njagala kwebuuzaako. Sista wange yamugambye kuba contract eggwaako mu December nga 6. Yagala kuddayo waka naye tayagala kukola ki? Kukomawo. Naye ate bamugambye alinunge contract n'abagamba nja kudda mukole ki mbakolere. Naye musooke muninde mmale okuddako ewaka male nkomewo nkole ki nkole. Ye nga yayagala wamala okukola ng'azeeyo ewaka adde Dubai aleme kudda Saudi. Naye bamugambye bakama be ne bamugamba mbu oba oyagala okugenda yesu tugenda kukkiriza okugenda omale omwezi gumu, naye passport yo olina ogireka wano eno, tugenda kukolera passport ye Saudi. Okiwulira Mr. Kadama? Bamwe tugenda kukolera passport nga ye Saudi, gy'oba otambulirako ddeyo wammwe, eyiye Uganda ogenda gireka wano eno. Kati sisita wange agamba akoze atya, asaba muwe ku magezi go. Akoze atya kuba bamugambye passport gye tugenda okukolera ye wano, kuba oyinza okugenda n'otadda. Kati katukolere passport ye Saudi gy'oba otambulirako, eyiye Uganda ogireke wano. Naye sisita wange agamba bw'ayinza oleka passport ye, jjukira atagenda kudda. Abalimba bagamba agenda kudda naye tagenda kudda. Agamba ayinza oleka passport ye n'agenda n'akozesa ye Saudi n'ekola ki? Ne bamubandinga, simanyi passport ye ne bamubandinga obutadda mu nsi z'Abawarabu. Kati akoze atya, asaba ku magezi, yenna alina ku magezi amuwe ku magezi. Kuba bamulemedde bamugamba era tugenda kukkiriza ogende omale omwezi, naye passport gy'ogenda otambulirako ogenda tutambulira ku passport ye Saudi gye tugenda okukolera tukuwe eye Uganda ogitulekere oba oyagala okugenda. Kati ayagala kumuwa ku magezi akola atya? Akkiriza agende ne passport ye Saudi.
ye wanaga ne passport ye Saudi banamukkiriza okuyingira mu Dubai kwegamba yina amagezi gamusobedde talina yanga bimwe ku magezi nemugamba ngenda kubuuza ku Mr. Kadama asaba ku magezi akola atya twamulimedde kuwamugamba bo baagala mu passport ye Saudi gy'abatambulirako ye Uganda agireke